ebiseera n'ensi bitulimu ddala mulembe gwaffe guno ensi ejjudde obuyinika obwa buli ngeri ate engeri zino ennyingi ng'ezimu n'okutegeereka tezikyategeerekeka ennaku ntono nnyo eziyise ewaffe gyenvudde era mubadde mubigoberera ne kaakati bikyali ku mawulire bayitawo kigoogwa waguddewo enjega gye mumanyi obulungi motoka y'amafuta neeremerera omugoba waayo neyeerindigula ennume y'ekigo wakati mu tawuni mu kibuga simanyi bannange kiri eno Wakiso naye eri ewaffe buli budde lwe buwungeera abantu ne bajjayo amasigiri ne bagakuma ku kkubo erudda n'eruki n'erudda ono ayokya nkoko ono akalirira byenda ono akalirira sausage ono asiika mpuuta ono mulokoni abantu akawungeezi ne beesumbuula noga abantu bano bulijjo babeerawa bavuddeeyo mu nnyumba gye babeera ne beesumbuula bazze kulya kyaggulu neno nayo bannanga ensonga tuyitaaga okugikubamu ttooki bwandiba obuyinike lwaki tebakyafumba sefuliya zaabotokeeka twetaaga ensonga yo nayo tutuuleko olunaku olulala tugitunulemu kiki abantu tebakyafumba waka akawungeezi ne bamuwa mulokoni n'agayako n'addayo neyeebaka kakati mu mbeera eyo gye mbasiigidde ekifaananyi abantu beesombodde bonna bavuddeyo mayumba baweddeyo amasigiri gakoledde bazze kulya kyaggulu motoka y'amafuta weyaremeredde omugoba waayo neyeerindigula ennume y'ekigo netandika okuyiwa amafuta abantu mu kifo ky'okudduka enjega ate bwebalabye mugano nebaga katonda nga atwagala emotoka nagiyisa ku tawuni obulala bwonna bwonna najja agirindigula wano munnange nga baleeta bisena buli omu yetwalire ku mugano katonda agabudde ow'ekidomola atuusa nno yadda ow'ebbenseni ow'ebbinika owa sefuliya owa baafu mukyala yanguwa twakotwalayo bisatu wakati awo nange bannange gyesaabadde mbw amafuta yo gatuukidde ku sigiri omuliro nagukwata ebirala ne bwe sibiddamu mwabitegedde naye kikyaloga nti edda mu nsi muno ng'omuntu alina byatya okugeza omulambo ng'era oba muva ku ssomero n'osanga omusajja ali kagaali asibye omulambo mu lunyaakulula mwekubba ensiko baga katonda situjja nakwebaka edda ku miti gy'amasannyalaze wagguluggulu awo baasibangawo kaseŋŋenge mujjukira abantu abakulu ku miti awo baasibangawo kaki kaseŋŋenge bubaka bwo kaseŋŋenge ako kakati ne bateekawo n'akapande mu langi myufu osobole okuga nti tuyinza ga nti saakalabye kali mu langi ki myufu ewoogana ne bassaako nabaga tetumanya anajja ayogera lulimi ki oba ayogera lulimi ki bw'aba ayogera luzungu katumukwatire awo ne bawandiika ekigambo denja kandi baga tomanya ayinza okujja nga ayogera luganda katumuteereko kyategera agambe nti aleme kwekwasa nti saategedde ne bateekao nti kabi ku kapande waggulu kakati eri waggulu ennyo ne baga tomanya abantu abamu bakiggala n'okuwuli n'abalala n'okusoma tebakola ki ne bateekayo akawanga mujjukira bannange bateekayo akaki
balabula gwe tosukka wano. Tukulabudde mu Luganda, tukulabudde mu Luzungu, oba toluwulira tukuteddeyo kasenge nkakufumita olekeraawo, oba tobitegeera tutaddeyo akawanga. Naye kati osanga abaana bazannyanga basamba kawanga gwe mupiira gwabwe. Osanga aba scrap balinnye tawa zino ez'amasannyalaze basumulula. Nogati akawanga tokalabye. Kiki ekituuse mu nsi bannange? Lwaki ensi tekyali mu kutya? Taata nadda ku mwana we tinzaawo w'endabi. Ow'emyaka 8 nadda ku bujje eryonka. Ensi ebadde ki? Buyinike bwa ngeri ki obukutwala ku mmotoka y'amafuta ekutta omuliro? Kiki ekituuse mu bantu ddalu? Kuggwaamu ssuubi, bwavu, mpisa mbi, mululu, kiki ekigudde mu bantu? N'omugamba nti empologoma yiyo dduka nti ate nze gye njagalira ddala endye. Kale no bannange olwaleero nga tukuŋŋaanye okukuza olunaku lw'omuwolereza w'ekifo kyammwe Yuda Tadeo, mbasaba tuve wano nga buli omu azze mu lukuŋŋaana luno agabanyeemu omulimu. Guliwa okutwalira ensi essuubi, okukomyawo essuubi mu bantu. Omulimu guno tugutwale mu byalo byaffe, mu kibuga kyaffe kino Wakiso, mu LC zaffe gye tuvudde, mu bubondo bwaffe. Abantu abo abeeterebusemu ne bagamba nze Katonda owange takyaliyo, ne sikyaliko bange nsigadde bwomu. Omusalaba ogwange kuno ku nsi tiguliyo, siriiko afaayo, siriiko ayamba. Abantu abo batuuse ku pointi egamba sikyalina kyengasa, nkooye kanfe nveewo mu kifo ky'okufuuka ekyonziira ekisekererwa, kaŋŋende mu bizinga nzaayire eyo mulimu be mutakyalaba wano ne mugaba balagawa gye bali mu bizinga. Tebakyagala kumanya gundi yafudde Wakiso tebyonna bivaako, nze ndi eno ndi mu mirembe gyange. Abo abagamba kanninye omuti neetuge, kanneesuule mu mmotoka enzite mbona okubonaabona bwe ndi. Mujjukire emabega awo twasoma mu mawulire omukyala yalinnya waggulu ku ttaawo empya ku ssaawa ya Queen, n'ayagala ayimeyo waggulu asukkize omwana we wansi afe. Sirowooza nti butayagala mwana we oba ogusaze mangu, wateeka okubaawo ekintu bwe kyo totegeera ekiri ku mukyalo ono. Kusoberwa, buyinike, otambula mu kkubo mu Kampala omwo, omuntu najja nga ate akulaba n'akutomera, nogamba ono aliko ki? Muwendule bizibu, omutwe guno bizibu, gyava tamanyiyo, waali tamanyiiwo, gyagenda nayo takola ki? Ensi gitambula muwawa. Nowona munange naye lwakumulabiraawo naye nosanga omulala atambula yeeyogeza. Embuzi neekoledde atwalibwa omu, naye embuzi neekoledde yabuze ebuuzo yeyanukula yakola ki? Kiki? Bizibu. Ekiro n'awamuka mutulo n'akuba enduulu, empologoma, omusota, banzita, n'okoleza ettawazo nomuga omusota guliwa nga sigulaba, tange sigulaba, iyi n'otuwoganira obwenkanidde awo. Empologoma gy'agamba anti looni zimutuuse wano
kati alabyenga bank manager jja loan manager jja ebyo atakubulira ebintu ebimutawanya simpologoma sigasota bizibu Yobu yagamba